Abawala ab'omulembe guno abakyala abo mwe musange bo balowooza okubeera omulungi is a divine card. Tukimala. Nti kasita oba ng'olina nyashi nga oyogera oluzungu ng'omanyi n'okwemoola ng'olina ne iPhone ey'amaaso 3 kati gw'oli wa kitalo. Kati ffe tukugirako tukubuuza ebibuuzo ebigenda okujja mugambo waayo oli otya ndi bulungi mboozi y'amafuta eno neenyinyiitidde tugenda kusayininga FID kati eya yuno kuba etuuseewa nadda ku ssimu. Naye kyamagera obeera togenze nnyo tewaliwo like a basic conversation you can have. Tasoma tosobola tula na muwala atamanyi contract ya Uganda ey'amafuta kati ogenda kunyumya ku ki kyengeza kukulaga it's not nti emboozi yonna etekwa kubeera ng'eri ku mafuta naye can we go beyond the usual lazy lamsey conversations of baleese emotoka empya naye ekyo kiviire mu Roman Circus model nti ebintu eby'amakulu tetukyabiwa makulu. Nina omuwala yagenda ku interview she was an accountant mwebyo ebintu ebyo but there was an NGO nga you know nibamubuuza eby'omupiira nga tabimanyi kyekyo kati nangamba kasuku eby'omupiira byadde bikwataganirawa na accounting. Kyengeza okukola kyekino the world we are working today needs an all-round person. Omuntu era kye baamugamba nti singa tugenda ku makya nga tugenda ku investinga here. How do you understand the game? Because omusajja bwajja nagga nti twetaaga miliyoni 3 okukola kino ekintu gwe nga accountant you should be in position to tell us nti omuddo ogwo tegukola beeguti okusinziira ku bazannyi bano abalala size ziri best. Kati kankubuulire ekisinga tutta bulungi bw'abantu bafaanana but beauty has a timeline. Yes. Beauty has a timeline. Omuwala gwe nasanga nalinga mwagala. You can be very beautiful kati kangulage nti beauty has a timeline. Gwalaba video eno njagala oddeyo emyaka 5 si 10 emyaka 5 otunuulire omuwala gwali weegomba ennyongo gamba oyo nga namutuuseeko ne mukwata konti ddamu omutunuulire leero. Nagwe nalaba. Beauty has a timeline. The fact that into okyuka bwotyo you must invest in knowledge. Muve mu kubeera mu bino ebintu mbusimanyi tugenda mu gundi z'abasenga ze bakojja naye nga toinvestinze genda online kola course toinvestinze genda kufuna skill.